ate zitambula mu entertainment industry. Kale bwe tugenda okubanga tugenda kutandikira ku mugagga Lwasa. Omugagga Lwasa bannange ne ssente z'ennaku zino zono zaafuuka ssente. Kaakati kigambibwa mbu Lwasa alina eyamuwola ssente. Alina eyamuwola ssente. Mulimi wa mbizzi kayingo ate nga bw'ava mu kuzirima n'ozitema n'azitema n'ozitunda n'okutunda ennyama n'agikola ki? Era bw'atyo mu kutunda ennyama eyo mwajje ssente n'akola ki? N'akatagga. Kaakati no munnange omusazi w'ennyama agenda awola Lwasa ssente, mbu omusazi w'ennyama bukyanga awola Lwasa ssente kuva 2024. Yazimuwola gwa musanvu guno omwaka. Nenga adazibanyaga yazimuwola emyaka 10 emabega. Ale basuse gamba 2024. Yazimuwola guno omwezi millions ziri 23. Yazimuwola mu mwezi gwa musanvu. Ne bakola n'endagaano. Ssente zalina okudda mu bwangu. Yamugamba nti nze Jime mutema nyama nkuwola millions zange 23. Yiyo kyadakatiriza ssente zange zenzija mu kigodo. Bannange ate abazijja mu ki? Yiyo kyadakatiriza nnyo omulimu gwakola. Andijukira Lwasa musiramu ennaku zo. Ssente ze namuwa za nsala nyama yange nenfuna ssente zange nemuwa ssente zange yansanga naakamala nakugatta kaawe. So Lwasa bamuwa ssente. Bamuwa ssente n'akola n'endagaano nakkiriza nti ssente agenda kuzizza mu bwangu. Neno kyaleka bapresenta tufaana n'omulimu gwaffe. Saimo, oyagala kugamba ki? Kyemala yala kugamba nti bapresenta tufaana n'emirimu gyaffe. Ye oba nedda. Bamuwa ssente. Atwaliweeko ku police station bw'atyo najja n'asimbibwa amaaso g'omulamuzi wali Makindye okulabika nga ate asomerwa emisango na ssente mmeka ezimubanjibwa. Naye abakyala abafumbo bagumu. Ono ye mutemi waayo. Oyo n'omutemi waayo alaga endagaano gye baakola. Yazze n'ekitabo n'endagaano we baagikolera naddi lwazizza. Pozo nga bapresenta bafaanana n'omulimu gwabwe. Saimo, endagaano yeeyo eyalaga nti agenda kulabika nga ate akomyawo ssente. Bwe yasimbiddwa amaaso g'omulamuzi yasaliddwa era ne bagamba nti aweereddwa bail. Bamusomedde omusango then ne bamuwa bail. Twagala okubaza bambi mukyala wa Lwasa ow'e Masaka oyo gwe bayita omukyala. Now that is a wife. Byebyo East or West. Sibya milioni za 23 yazirya saaliyo. Afe na bintu bye. Omukyala ono mpya aliwa ono wakalawo nashigulo si ye yandibadde waawo anti bino biri serious byetaaga omuntu aludde mulamu bwagundi okumutegeera okumanya emizannyo gino nti wanaafuna endala njafuna nakakwate kiyinza bakati ono balina akakwate obaka abaana obakaki so abaazitowamu mukwano ku lw'abaana nti nsigala yeeka munange olaba Lwasa kati nanga abantu ba Lwasa bamutegeera bamumanyi. Ekyokubiri ojja ssanga nga bakyala ba Lwasa bakyali mu bulamu bwe tebalina kye bamubanja. According to dialogue gye nali mukola abantu omulimu gwe yagukola. Abaana yabaweerera yasobola otandikira ama business yazibatandikira n'abalina ssente gye bali by the way. Oba okyegera bulungi. So kyali eriggwe okuzannyisa ssente mu period ng'azirina oba okwekoleramu ekyamagezi. Okitegedde bulungi. Era ne bino byakola retirement n'agamba ne taata musoke mumulekemukko yeyagaleko namufuga nnyo otegera bulungi. So kati mukyalo ekyo bula yazze okola ki okubeera nga amunona. Kale sooka otuweeko ate Uncle Lwasa. The applicant would be arrested and would only be released upon payment or upon executing these recognizances. It should therefore sound a warning to the applicant that he must present himself before the court whenever he is required in order to fast track
bail is granted in the terms suggested by the court. We will report back here on the 8th of January 2026 when this case shall appear for hearing. Should reconciliation take root, parties should notify the court so that it can give further orders and directions. Nze ntunda nyama ya mbizi era ne Lwasa ssente nazimwera mu bukya ya mbizi ne kamera weziri buli muntu yamulaba nina abajuliza basuka 20 nga nkwata ssente nga nziwa Lwasa. Ssente nazimwa mwezi gwa musanvu guno omwaka kati naye olaba nti bo bawandiika bye baagala bawandiika kino ne bawandiika kiri ne bawandiika kino emmotoka yagikwata n'agimpa ng'agiwandiikidde endagaano nziina wano byonna tewali kibakoonyeeko ku kikwatagana n'emmotoka bageddeko emu naye nga byonna mbiina wano empapula zange zonna zibintu zibiraga wano zibiraga kati. Njagala okukubiriza abantu mwennayo gye muli obeeranga okola omulimu gwo be proud of your job. Tomanya Katonda asobola okukusaasira ne bakulengera ne bagamba nti wuuyo makanika w'obugaali. Otegedde bulungi so mu mbeera efaanaganyako ddala bwetyo. Obudde butuweddeko naye Lady Banton alina ensonga ye muluma.